Sabula Bingo ofuleka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Kyabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Kyabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Kyabasa Fama. Tuddeko kemabega mwami Kasozi n'abuuza kiro yasemba okulaba Salva Kiir mu lujjudde omukulu yakola susu mu ngoye ze mu lujjudde embeera ye ey'obulamu eri etya ekyamusobozesa okuwakula entalo oba alinayo omukono emabega ogumuwakulira entalo. Kakati si ekyo kyokka oluvannyuma waaliwo n'olukuŋŋaana nga ye ssentebe wa ES nga bali Tanzania nga n'ekiwandiiko bakimuwadde ekiriko kyalina okusoma kiriko bakulembeze banne ono wa Tanzania ono wa Uganda naye bonna era yabatabulatabula ne Kamukyazo wa Tanzania n'amutuuma Nsinda mukubanjula nowe Uganda mu kiwandiiko n'agenda ng'abatuuma Nsinda yabanaga nti pulezidenti wa Uganda n'aleeta erinnya lyamu naye nga abisoma ku kiwandiiko era nga Ssaabawandiisi w'omukago yali wali omulaba amwogerera mu kutu nti sebo gy'osomesa ekituufu kiri bwe kiti netebereza nga gw'ogamba wamuwadde olupapula kwabijja naye nawo n'atabisoma mu butuufu bwabyo. So embeera y'obulamu bwe okuba nga si ye nnungi si kyakyama kiri mu lwatu naye obwapulezidenti bubeera bugazi mu Guinea wali omusajja bamuyita Lansana Conte yafuga Guinea okumala ebbanga ddene naye ekisanja kye ekyasembayo akalulu yakasaba alina ku kitanda teri yamulabako kadaala k'ebyobufuzi ng'asaba akalulu era ekisanja n'akiwangu n'afiira na mu ntebe. Kakati e Cameroon waliyo omusajja amuyita Paul Biya afugira ku alimota bw'atabeera Bufaransa abeera Switzerland. So ng'agenze kolaki jabeera najjayo buzi waliyo omukolo gwa independence jakulembera akyalayo bukyazi naye eri jabeera. N'olwekyo bwe tudda ku kya South Sudan omuntu alina okukimanya nti ababiri bano Emmanuel Riek Machar ne Salva Kiir bakiikirira ebirowoozo kumpi eby'amawanga gaabwe so si Sudaani yonna. Kati bw'otunuulira Salva Kiir olutalo luno lusikire ye kennyini teyatandikira mu SPLM. Mu Sudaani eyo waliyo entalo eza Anyanya 1 n'Anyanya 2 era nga abadinka be basingamu. Kati Salva Kiir yalina mu Anyanya 2 mwava oluvannyuma mu gy'ekinaana okwegatta ku mugenzi Dr. John Garanga bakole SPLM. Kakati okubeerawo okwe ye kifaananyi akiikirira interests z'abadinka banne era gwe bw'olowooza nti olwanyisa Salva Kiir oba okoze ensobi baakiikirira be banki kyotyola nti mu byonna byakola ne bwagugulana ne mukyala wa Garanga kubanga tebakwatagana tasobola kumusiba lwebata bukenya mu 2013 wakiri yamusibira wakanga bwakoze kati Riek Machar kubanga atawa abagenda kuleeta entalo munda mu badinka bennyini kololo yatabuka ne Rebecca Nyadenge Garanga. So obulwadde bumunafuyize ekyo tekiriko kubuusabuusa naye ye mutwale nti mutwe butwe ogukiikiridde interests z'abadinka mu byobufuzi bye South Sudan. Kakati lwaki bakyamwagalawo banne okubeerawo okwe mu bunafu kuba kumaakuma okuvaawo okwe ate kuyinza okubatabula nga buli omu alwana ani agenda okusikira agenda okumusikira mu kubeera omumuli gw'abadinka. So kati okubeerawo okwe mu mbeera yonna gyaliwo ne bwabanga ali ku kitanga kubanga kiyinza obbataba jjukira ate eno mulina abanwere be mulwana nabo bo balina owaabwe akyalo kubanga Riek Machar ne Salva Kiir kumpi bali myaka gyegimu. Salva Kiir wa 73 Machar wa 72 naye Machar akyalina amaanyi kiringa bwe badola Biden ne Trump nti kumpi emyaka gyegimu nenga Trump alina amaanyi
nga Biden ayebye so kati kiri ayebye tekiriko kubuusabuusa naye abadinka si beetegefu kuteekawo mulala akyali akabubi akasobola okuba kumaakuma mu kiseera kino nti waakiri basobola okuba n'embiranyi zaabwe naye balina abagatta waggulu. Mwami Lubalita naye n'aba n'ekibuuzo n'agamba nti mwebala okutuweereza saba Dr. Kaziwe 88.8 CBS FM.